Mwana muwala Azziad Nasenya ono nno nga nzaalwa ya Kenya. Mwana muwala ono actress, muzanyi wa firimu, model, dancer, ate era nga she's an influencer. Omwana ono agobererwa abantu bangi nnyo mu nsi ez'enjawulo nga kw'otadde n'Abannayuganda bamwagala nnyo era nga bangi bamulabirako. Tugenda kuba twogera ku biki ebiri mu bulamu bwe ku ssaawa eno, obutambi bungi nnyo obuzze buyitiŋŋana. Bwe tugenda okuba nga twogerako ki ekyamutuuseeko, abadde ki mulamu oba mufu. Gwe wena atanaba kuba nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, kwata ku kigambo subscribe bwe kiri awo kya red, okwate ne kade akali awo waggulu. Bajja kuba bakuwa notification bwe tuteekayo vidiyo empya. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku mwana muwala Nasenya. Omwana ono nzaalwa ya Kenya era ng'omwana ono twamumanya olw'ensonga yakolayo challenge ey'Abannayuganda, challenge yonna eyakwata ensi yonna, Abannayuganda nabo ne bagyenyigiramu. Kati nno eyo challenge yaleetera omwana ono okugenda viral era olunaku olutaddangamu kudda mabega. Bingi nnyo ebibadde biyitiŋŋana mu bulamu bwe. Waliwo akatambi akafuma ne bagamba nti afudde, era akatambi ako ne kasaasaana emikutu gya intaneti gyonna. Abantu bangi nnyo baalumwa omwana oyo nga bamaze omubika nti naafudde, naye nga waaliwo incident. Omwana ono yagenda n'afunamu obulwadde katonotono munnange obwamuleetera okuzirika, ne bamuddusa mu ddwaliro mu ambulance. Ensi yonna nerowooza nti omwana ono afudde. Abadde asiriseemu era bw'ogenda ku mikutu gye gya intaneti abadde takyapostinga. Naye ekyessanyu ekiriwo nti omwana ono just yali afunyemu complications ng'omwana yenna, ng'omuntu omulala yenna. Omuntu alwala, amawulire ne gagenda ne gajja nti munnange ebimu ku byamulwaza ebyamuleetera okuzirika lwa nsonga abadde nga lubuto, olubuto olukulu ddala, era nga olubuto olwo era nga lwa mwana mulenzi era naye omuyimbi Omunnakenya. Omwana muwala ono Azziad emikisa gizze nga gimwetooloola nti lwa nsonga nti Abannayuganda abasinga bonna babadde nga baagala okumukozesa mu mavidiyozi gaabwe, naye olwa ssente nga teziwera bulungi. Omwana omusimbi asaba gwa waggulu, ng'asaba omusimbi gungi ne guleetera Abannayuganda okuba nga bamwesonyiwa. Naye amawulire agaliwo ku ssaawa eno nti yazadde ge gali mu kuyitiŋŋana. Tulabyeko ku bifaananyi bye ng'ali lubuto, ebifaananyi bye eby'embaga, nga bw'omanyi olubuto olukulu nno ddala ddala, olutaliiko kugamba nti nno teruliiko, olutaliiko kugamba nti oba luli fake oba teruli fake. Ge gonna amawulire agaliwo. Kambatereyo obutambi omwana muwala ono nga bamubise ng'afudde, mbatereyo obutambi obulaga ng'omwana ono ali lubuto na biki ebibadde bibabuzizza. Egwe atanaba subscribinga kambatereyo obuvidiyo then enkomewo. Amawulire agali mu nkubo galaga nti nno yazaala baby ali very healthy yennyini. Bwe kiba nga yazaala bambi kirungi, buli omu kyayagala mu nsi muno n'azaala ku mwana n'afuukako maama. Katonda bw'aba akuwaddeyo chance n'obeerako maama, olina okukyebaza kubanga abakyala bangi nnyo abaagala abaana nga tebasobola bafuna, abalala nga balina bizibu, personal problems ezibagaana okuzaala, abamu balwadde, abalala tebalina nabaana, abalala tebalina basajja babazaalamu ne bafundikira nga bali awo bo tebafunye ku mwana. Naye omwana ono waba yazaala, ekyo tukyebaliza Mukama. Gwe n'atanaba kuba nga osubscribinga muganda wange, subscribinga omale okwate ne ku kade. Tujja kuba tubatera vidiyo empya. Mbagala.